Ebyafaayo biraga nti mu kulonda kwa bonna okwa 2016 abantu 10 okuva mu kibiina ekiri mu buyinza ki NRM bayitawo bulambalamba okugenda mu palamenti nga tebavuganyiziddwa. Ne mu 2021 era abantu 6 nabo bayingira palamenti nga tebavuganyiziddwa. Ne ku mulundi guno ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka 2026 omuwendo gweyongedde. We lutuukidde olunaku olwaleero ng'abantu abasukka mu 10 be balinze okulayira ku bifo by'obubaka bwa paalamenti obw'ebitundu eby'enjawulo oluvannyuma lw'okuyitamu nga tebavuganyiziddwa. Newankubadde gano galinga amawulire amalungi abagoberera ebyobufuzi kino bakirabanga kuseera ebya demokulasiya n'okunaabula ssemateeka. Kati eno ensonga eno eya unopposed ekwata ku demokulasiya nti buli bwe tuvaayo ne tulaba nti essente ze zikola nga tekuli integrity ya leader ono abadde yeesimbyewo kiba kikosa demokulasiya eyaffe. Kitegeeza nti buli aneesimbangawo anaaba yeesimbawo ng'ayina kyanoonya nti kaneesimbewo ku Joseline kubanga ye ayina ssente. Charity Ahimbisibwe akulira ekitongole ki Electoral Laws and Governance Institute Uganda agamba nti ssente ezikozesebwa mu nteekateeka eno zikoze kinene okujja abantu ku mulamwa ne beerabira nti bulina kuba buweereza. Ayinza okungula biliyoni 2 akalulu n'enkavaamu nja kuba nvuddemu naki n'ekikapu ky'essente. Ekitegeeza nti oba ogenze mu kalulu si lwa kufuga si lwa kuleeta kufuga kulungi oba idea oba okutebenkera okw'eggwanga oba tolowoozezza ku ggwanga oba olowooza ku lulwo ng'oyagala kufunamu otya. Dr. Jacqueline Nakayiza mutunuulizi wa byabufuzi agamba nti ssente zino eziwanyisiganya engalo mu nteeseganya ezibaawo zikotoggera ebigendererwa by'oyo abaguliddwa mu mbeera eyo. Va mu kalulu weebuuza obadde ozze kukiikirira famire yo oba obadde ozze kukiikirira abantu ba kitundu kyo. Gwe ng'omuntu obadde olina agenda eyiyo oba ekiruubirirwa ekikyo ng'ogamba nti nze ngenda mu palamenti kuyamba abantu ba kifo kyange mu kino n'ekino n'ekino. Kati olaba nti ye ng'omuntu oyo abadde nga agenda ye eyinza okuba nga tebadde nzigumivu kimala. Singa abadde muggumivu ekimala yandibadde akola ki? Oba osobola okutistandinga pressure ye ya famire n'ogamba nedda famire esookeddeko ebbali naye abantu bange be bakola ki? Be bakulembera abantu b'ekitundu kino. Ono atubuulidde nti waliwo n'okutya okuva mu oyo abatayagala kuvuganyizibwa olwo n'asala amagezi gonna okujja bamuvuganya mu lwokaano. Ekibiina ekimu kibadde mu byobufuzi okumala emyaka 4 olaba nti ebibiina ebivuganya bigenda bifa bassa ekyo abantu bagenda bakola ki? Baggwamu essuubi ne bagamba nti naye ng'ate bw'oba okontagana kuno mu byobufuzi kiba kiyamba to improve. Okusinziira ku Dr. Nakayiza okukontana kuyamba nnyo omuntu okumanya walina okutereeza kyokka bw'ataba n'amuvuganya ebiseera bingi ebintu bisigala kyekimu olwo omuntu wa bulijjo n'ataganyulwa mu buweereza. Singa ekibiina kimu kiba kirina we kigenda mu nsobye wabeerayo abalala bajja ne bagamba nti nedda tutereezemu bwe tuti naye kati oba nga tolina kuvuganya kiba kitegeeza nti waliwo ekitakoze eki ekitateredde. Tetuyinza gamba nti gavumenti gye tulina nnungi nnyo teyinza kufuna bakola ki? Bagivuganya oba bano abaka be tulina balungi nnyo tewayinza kuba bakola ki? Babavuganya. Bano bombi bakkiriza nti kino kijja kwongera okunafuya obuweereza okuva mu babaka eri abalonzi kuba omubaka teyalondebwa so nga n'omulonzi ensonga ze teyafuna mwaganya kuzibulira muntu oyo azze kwesimbawo. Sa campaign nzeeko tomanyi ki ekintwala mu parliament. Toyina kye wantumye gwe ng'omulonzi. Sikuyinaako obuvunaanyizibwa ate nawe toninaako obuvunaanyizibwa. Ekitegeeza obuvunaanyizibwa buli kunze to whom it may concern. That is the problem of unopposed. Kati abantu kye batunuulira bo ng'abalonzi bagamba nti omubaka wa palamenti nze singa ajja n'ampayo emitwalo 5 singa ayamba n'enfuna kye tuyita sense za parish development model. Kati buli muntu yetunuulidde nga ye ng'omuntu nti nze ng'omuntu nkola ki? Nfuniramu wa njagala okunnonda ononda naye ompa kinze nsobola okukola ki? Okulonda si kyetufu naffe nga ffenna ekyawamwe oba ekyobulungi bwaffe ffenna nti bagenda tukolera enguudo balobinga palamenti bakole ki? Bakyusemu ku by'emisolo buli muntu yetunuulidde nga ye. Ahimbisibwe atubuulidde nti akalulu kafuuka kakufana kuwona y'ensonga lwaki bangi baluma n'ogwengulu okulaba nga basigaza ebifo. Vaawo mpitewo
kafuuka nti ofiisi eno gye ndimu sigivaamu, nina okubeera nga nze MP wammwe. N'olaba kakati nze kyeva nze nsekerera abantu bangi bagamba nti gundi yamazeeyo emyaka 20, gundi yamazeeyo emyaka 4, naye nabo tebaagala kuseguka. Mu kiseera kino abo abagenda okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti basuubira okutandika okubaka kuyege ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.